Omugambirizi w'ekitongole kya National Drug Authority Abias Lwamwiri n'agiramunya kukwatwa Mwesigye Aaron ashanjirwe ne box 25 z'emibazi kandi mu byejabe harimu n'emibazi ya sirimu ya ARVs. Tubadde following intelligence yaffe tulaga nti waliwo abatambuza eddagala bali kuŋŋaana ne balitereka mu nnyumba eno mu bukyamu era olwaleero tubasazeeko ne tusanga zino box nyingi eziwera 25 nga zirimu eddagala lya gavumenti. Okurugirira ha Lwamwiri okutashemereire kuba naabiika emibazi ya gavumenti. Nyingi zi ARVs eddagala ly'omusujja ekifo kye badde baliteesemu ekisooka tikikirizibwa kubeeramu n'eddagala. Gwe tusanze ng'ayina eddagala eryo takirizibwa kuba n'eddagala. N'ekirala nnyo nti eddagala lya gavumenti ali mu mikono emikyamu. Ekisinga okwennyamiza mu nsonga eno nti eddagala lino erimu yalibba, tusuubira nti yalibba n'alitereka bbanga ddene erimu ne lyonooneka n'okwonooneka. Ekifiriza gavumenti ssente nnyingi. Abebembezi b'ekikiika Mwesigye akwatirwe bajumirire ekikolwa eki. Ekyo byonna yonna eri ku balandiroodi era tubagamba nnyo bulijjo nti abatuuze mubayite ku kitundu mubanjule, mubayite ku ero si mubanjule naye tebasobola kumwanjula kyobola nti abantu bangi batwezizikamu abamenyi b'amateeka oba oli awo mugiramu n'abatujju bale tumanyi. Kuba ono kyenkakasa kiri kimu teri wero si wano amumanyi nti mutuuze waabwe mulungi kuba omutuuze omulungi tabba ddagala oba takukusa ddagala ddikweka wano. So n'olwekyo abadde tamanyikiddwa nga mupya. Gashoka na Good Fatima.